kati braza njala kugamba kino badde Sara kibagamba ne kankibagambe abadde bangoberanga programu zange bumbulimbulange Mengo nabagamba tulina kye tuyita spiritual world ko kiri kuriko n'enkoko za feza ebinyonyi byonna bikoma okulya ku ssaawa kinene nnyo 12 obemu biba bitambula bidda mu bisu byabyo mu bwangalidde mu Kampala ne Kayanja ka Kabaka mukimanyi bulungi wamundeeba Lubaga nti bwe zaaweranga essaa 11 nga zolekera 12 ng'ennyange zisimba lwakasota mu bbanga zidda mu bisu byazo mu Kayanja ka Kabaka yeye enkola y'ebinyonyi byonna nti bwe ziwera saa 12 biba bitandika kudduka kuva mu biriro gye byagenza okusakira oba okuliira okudda mu bisu byazo n'eŋŋaali kyekikulu kyekimu kati baanyigiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamukola buli gye baagala oluvannyuma n'asalawo agenda afune waawummulira we yawummulidde yabadde yaakatuuka bwe ati ekinyonyi ky'eggwanga ne kimwolekeza obwenyi ne kimuvunnamira enfunda ezi 3 ekitabangawo ekinyonyi ekyo tekyesembereza bantu nkiddamu ekinyonyi tekyesembereza bantu ŋŋaali teyesembereza bantu era akola n'olutalo wabula yavunnamidde Kyagulanyi emirundi egi 3 va kumuvunnamira yasuze nawo avuddewo ku makya nga Kyagulanyi avuddewo ekitegeeza ki nti akabonero bajjajjaffe ke baasiima okuwanga mu nsi yaffe ya Uganda kabuleesinze muzzukulu wa Uganda ekyo bayita spiritual world njagala Museveni emyaka ana gyakunkumulidde Uganda mwali mulabyeko n'ekinyonyi kyo nga musaze mu maaso amala okunywera ku mazzi mu myaka ana Museveni omunyarwanda atali munnauganda njagala mundage nga ekinyonyi ekyo kimweriranyiza oba kimusaze mu maaso mwade munoonye explanation nze nzibawa era buno baka njala bugende mwenna abaateekanga ensimbi mu lutabaalo olw'okusumulula n'okusaabuula amalogo ga Museveni gonna ge yali yakoze abatabaazimu n'abali batabala mu nsozi bwe balinyo mubalire ddala akatambi kano siri sure nti kapya oba kakadde kati bwe navuddeyo okukola analysis ku ngeri gye bablockinze Musabasajja Kabaka obutabina mu Nantawetwa Museveni ayina gye yatudde n'akola information naye bwe yadde ayogera yali faaliza ku social media mufe tusomesa abantu Kabaka byalina okukola nife tulagira Kabaka byalina okukola n'okumanyawo walina okuyita aba social media daga nti agenda kudiringa naffe tekitandika ne kitabaako nkomerero naye mumaliriza mutya era eggwanga mugenda ddireka mutya jjukira ffe tetufuluma waawo tusigalawo we are the indigenous ffe tetugenda kuddukawo tusigalawo awo okitegera bulungi nnyo ffe tetuvaawo tusigalawo awo tetuvaawo you social media contributor how do you come to be the one to announce what is happening to the Kabaka? Why they want to ukanga abantu to frighten people by such irresponsible behavior? Now that same social media and even some of the paper, like I hear that even our papers like Mukede siba jokota kastabere kulu akasanga ku kyoto guffe tulina okwogera so sigwe where do you get the pain obulumi obujjaffe nga twogera ku nsonga z'Abaganda bangambye kapi obulumi where do you get the pain bwe tuba twogera ku nsonga zaffe ng'Abaganda tuzoogerako nga ffe gwe tolina buvunaanyizibwa you are less concerned kuba tolina lutu tolina nsibuko oli kitengejja olina era singa si wano mu Buganda wandibadde ng'okyali mabega nnyo but unfortunately you forget easily Museveni you forget easily